Oli ku BOCAT TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV olunaku olwaleero webale kubeera mpozi ng'ate otulaba webale kubeera mpozi ng'ate otugoberera mu buli mbeera yonna. Olunaku olwaleero mawulire ga ssanyu eri abo abawagira oba abagoberezi ba teacher bakwano ba Lumbuye, bakwano ba Fred Lumbuye, teacher Chemical Ali gonna amanya nga bwe yeeyita. Olunaku olwaleero kigambibwa nti omukulu afulumye Ekomera yeri gye yabadde yasibibwa ku kocha ye eyo gyabadde Ekomera ly'abagwira yali yasalirwa emyezi 6 ne tugenza okubalabalamu nga abadde mu myezi nga 3 ne batugamba nti bali babala kiro na misana bo abazungu babala kiro na misana kati kitegeeza nti emyezi 6 giba giweddeko gye yasalirwa. Ani afulumiza amawulire gano bamuyise mwana mulenzi Pato. Era Pato kansooke mubawe ka video kano yakakoze olunaku yakakoze ekiro ekikeseza olunaku olwaleero era n'atukakasa nti olunaku olwaleero ajja kubanga amanya ababuulira Ekidako naye balina ensonga ze beesirikidde bo nga zakyama nga wa omukulu gy'alaze nawa kasooke mbawe Pato. Don't take a good Saturday. Abaji kwa dijimu ya kwa mukaka. Alright, Pato Uganda nateka mukaka. Omuntu wawansi nyongera okubala musako baganda bange mwenna jemuwanga ya bitundu ebyenjawulo. Nabaganda fe twagumbye dda. Temu no sleep chemanyi we bali temu no sleep chemanyi we muli. Tukivuze ekintu emyezi nge3 ejiwedde. Nabagamba me I don't give half truth. Njane kuwa amazima nga bwe gatambula, njane kuwa amazima agatali mu kituli kyonna. So nyongera bala musako baganda bange mwenna gye mwanga bitundu ebyenjawulo. Wenjoge ya sazi ndi mu kitundu kye bayita Kojaile. Mu kitundu kye kimu muganda wange wadda wanga ly'ebbanga lino lyonna. Nyongera bala musako n'okubebaza gyonna gye mutuusako engalo. Pato Uganda omuntu wa wansi tugenda kuweereza ebiri sensitive tujja birekayo. Ebyetaaga okwogera tujja biri livalinga okuwa amazima kyemanyi Emulinze twagala basuza nga emitima gibewanise twagala basuza nga emitima gibewanise twagala mugenda okusula nga mumanyi ki ekiri ku ground ekyetagisa okumanya nebyetutandatega details etutanafuna tujja kuba tuzibagamba as they unfold. Yes, as they unfold. Pato Uganda omuntu wa wansi weekend eno yonna abantu bwe bawera mpola tusibye mu kitundu kino twagumba okuva wiiki ewedde okuva ku Monday twagumba on every single day basis okujja ku weekend nena bagamba nali nagenda ku underground kakyaka liyo Pato nabagamba time is the best judge. Yep, so twagumba mu kitundu kino okumala okuva wiiki ewedde on every single day okuvya ku weekend je twali tutabeera wone twali tubeerawo buli lunaku lwali twasibye eno ne twali tuvangayo saa 11 12 ngesubi weriringa tumanyi ingaliwe ekyezilingula wekiti naye amawuli olufulumye twali twakavaayo nze bali nakatuuka nga nakawumula mundoze bade sinabeza na sawa akatuuka mu Istanbul bitangana bitandika okuyitingana then nengamba ate kyekitubonyabonya omusajja wali tumanyiwo omusajja wali wetusiiba lwaki tetudduka yate tulabe tugeze okutanya ensonga ezenjawulo tugezako kwasaganya communication okuva mbaloya wano ne wali challenge tulina nti obudde butukutele tinge manyi official time zokola naye omusibe yeba mutesaawa zonna ate system yettaka omusibe asobola okutebwa ku ssaawa mukago bemmeka naye taga tubawe mazima gatatuukiridde saga tubawe bintu bitatuukiridde nze mumanyi ebyange which ekibera allegation ekiwanga allegation kimanyi mwenna mwagala okumanya emitima gibeesimbidde okumala ebbanga ddene olwanga Patongo olandaga nnyo saga ate abantu information ebayiteko kugambye ndipotinga live okuva wano mu kitundu ky'Ekojaile bagobayo atozeeyo nti zinagamba nze ebyange sigifuluma eno ttake kirakibagamba so nayita mu lawyer decision ne bagiblokinga twagichallenginga gye bali basazeewo ne bagiblokinga so kati wendi ezo okuddamu ojja accessinga era muganda wange nga bajobbi bannyonnyola kuba ali up to date otuna tumufunyeko access so we tuli ku ground
24/7 teri kwebaka ensonga naye twagala tugimalirize olunamala ogimaliriza then tujja kweyongera twagala abantu babeeremu butamanya ate kino tuli mu era ya propaganda tuli mu era ya blackmail bingi ebyogeddwa bino na biri nina bagamba time is the best judge amazima galwawo okutuuka naye gatuuka gakwashinga out obulimba obaddewo so katusabe nti kyetusuubira kyonna kyetutambulirako kiri ku track. I'm very selective with my words saagala kubalimba saa kubalimba obudde buyise naye fomanya omutima gyakaluba tuli seeking embeera yonna ate bano waliwo bagambye olumbyeyo saa zino ekitundu kyolumbako natuuse dda naawe nze mankugambye natuuse dda mu kitundu mwendi natuuse dda mu kitundu kasimayiro okalaba tugezaako kukwasaganya kino nakiri so nga tudiringana za kooti so nga zetudiringana naye ziri legal so bampaddemu advise okuzikwata nako bogendeza ate sinaze moral authority nilibalinga bintu bino waliwo bakama bange abansingako naye mbaako wenkoma manyiwe nina okukoma newe sitalina kusukka so nyagala obebaza baganda bange mwenna mugyebaliko ekitundu mwetuli abataka bo beyagala mu kitundu wano kaloke kojaire twaka stage nzeeko dda okulaba nga abantu baganda baffe ngezaako nokulondegano newali okulaba nga muwera mpolampola saga abantu message bayiteko pato Uganda omuntu wa wansi nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mu Africa abali mu Uganda abagazi bakajubi Fred Lumbuye wetuli ku kitundu ffe wetuli okuwa ensonga zonna from day one nabagamba time is the best judge that has been my slogan from day one so katusuubire nti byonna byetutambulirako tutambulira ddala mu mazima n'obwerufu so pato Uganda ensonga eriemu ebisinga bye mwagala okumanya olunaku lwaleero challenge tufunye nti amawulire gano gafulumye mu ssaawa za kiro nnyo nga mbitegeera tiimu y'abalooya tubakwasaganya ne tiimu yonna tubakwasaganya naye nga mmanyi nti gafulumye ga kiro mbagambye mbadde nina okudduka kannabwala ngenda kuva ku step nga nkutegeeza ki otutambula olunaku lw'enkya lwonna manyi obudde buyise wano saa ziri 8 East African Standard Time ne Uganda manyi ziri 8 naye twagala mubeerawo nga mweraliikira byonna so ensonga eziriwo amawulire mugawulidde naye omanyizi kyenagamba kyesitanakakasa 100% kugambye tubadde n'essuubi okuva ku Monday ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisoso emitonotono wonna naye nga twabikeepinga security nga twagala bide ebivalinga eriensi okuva wiiki ewedde twali twagumba muno okuva ku Monday working days zonna paka Friday ne wiiki eno kyekimu twali tutandikiddewo ku Monday eno ennaku ze tubadde tutajja zibadde Sunday era bino muganda wange wana bafunye kachansi akoogera ajja byogera abagayi patu nabagamba nze kyonna kye nabagamba wali bavuddeyo mulimu buuza naye pato yatugamba kino wawandiika bino simanya ate biki ajja kuba abagamba nti banalimba gamba mazima wenjogera ssaawa zino saa ziri 8 reporting a live from Kojaire ntuuseewo nabadde nvuddeyo ka live nga mbagambye wetugenda wali security conscious kifo kya detention center erikos bagisurveillancing ate ne security eriwo naye tuwaguza natutuukawo abantu nga basatu yensonga enkulu gye njagala okukulekera nkugamba ebisinga byonna abaagala footage simanya bifaananyi simanya evidence ndabyeka mubatandisa gattagattaawo photoshop naye abaagala footage abaagala details zonna nga nkugamba esinza zidelivalinga kati olw'essaawa amawulire gano wegafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambalinze mukonekattu manya balabe base kamesagi wekanakatambula munakasangayo simanyi oba sound eri very clear kubanga wendi waliwo sound ejjamu mumbuli oba sound eri very clear mujja kuba muntegeeza naye nga ndi Kojaire essaawa zino ngezaako okubeera nga investigative journalist sibisobola nze siri journalist era ngezaako okubeera nga investigative journalist okuwa kanyama kasubi olwaga tokisusa pato mwana esaka kulimba nzo manyini magabanze byange sibyakulimba not until I come to the very truth ne kugamba amazima nga wegali naye nga ekiriwo kambagambe katono sound clear kale baganda bange so njagala tugatte tuve ku level yemu njagala tugatte nga tutambula ebintu bino tugenda kubeerawo n'olunaku lw'enkya lwonna ebiri sensitive byetulina kwogera tujja byogera kuba binsonga z'amateeka naye byeweetaaga okumanya ojja kubimanya
kubanga omuntu gwe tudiringa naye public figure mwagala w'abangi takyali wa bulijjo Fred Kajubiri Lumbuye. So kyekyo lwaki kwendi kuno sibeerangako ssaawa zino nno sibeerangako ssaawa zino naye nga yakyamulekanka ekyo ekiriwo baganda bange. So ekiriwo ensonga yakwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sirina kye ŋŋenda kwogera nga sirina kiconfirming 100%. Byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesana confirming 100%. Nina ebimu nga sirina moral authority ebyogera nga pato Uganda omuntu wa wansi nabakama bange abansingako abalina osooka byogera. So saagala kwetumiikiriza nakola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga munda bye mbagambye tubadde twakava eno twasiibyeyo olunaku lwa leero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde n'essuubi ndowooza okumala ennaku nga 10 emabega waliwo emisoso wannewali ne tufuna amawulire kuva mu ssasa ez'enjawulo details ezisinga zijja kubeera olunaku lwankya naye ekisinga obukulu saagala bamalira nnyo biseera. Ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagenda tugenda kuva Kasavo Kanyama. Point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bw'asuubira okubeera oba wabadde ali ne batukonfaminga nti afulumye ateereddwa. I repeat, tutuuseewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ne ku ssimu zetufunyeeko ezimu ne tukonfamingibwa ntuuseewo kati enva kati nabagenda gigyeko live kuba twadde tugenda kifo kirimu security temanyi omusajja bwannyigamu nene bunfuumulayo naye nagichallenginga mu court decision yaabwe court negiblockinga. So ndi mu kitundu kino ekikojaire essaawa zino nabagaye tetugenda kuddawo tetugamba ate kino tulina access ku balooya naye obudde details zonna ezisinga tulina kuzijja ku legal team naye nga manyi nti obudde bwe tutuuseemu tuyinza kutawanya abantu ssaawa zino naye nga tutuuseewo ne batukakasa nti omusajja ye afulumye. Nkiddamu era zimanyi pato sikoowa ne kumakya mu kitundu mwenyini mwengumbye ne kumakya tukeerawo ko detention center tukakasiza ddala kati otumala okukakasiza ddala ekyenkya ku makya then ebinaabisigadde ebyokumanya omusajja gyali abaagala ebifaananyi abaagala biki ebimuyinza obutabimanya kuba mulimu abuuza ali luddawa security purposes totubuuza wawaali nange siyinza kulima nti ali wano ali wano baagala otegeera address olwanga pata obusajja bugenda kusangawo tonyumiza munyampi essaawa zino tonyumiza munyampi yenna. So kyenyiza okukakasa ssaawa zino kyenyiza obbagamba ekisookerwako ensonga emu gye nnina however gambye nkyanke tukeerawo okukakasiza ddala amazima nti kati awo taliiwo awo tukeerawo tutuusewo ssaawa zino ne batukakasa nti omusajja ye bamutadde abasirikale be tusanzeewo kati enkya just waiting for formal statement okuva eri legal team. Twagala formal statement okuva eri abakulembeze abatwala ekkomera lino oba gituyinza okuyita detention center. So sagala kola communication yali formers of now ne bagamba nze nkugamba ekintu kyemaze okukakasa kikomi ku kinnaakyo ekintu kya byonna obudde tebuli wala okukya tukozayo essandoza ziringa 4 okutuuka ku ssaawa 12 oba ssaawa 1 ey'okumakya otujja okuba nga tukonfamingira byonna badde nkugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutuuseewo ne twatugamba nti omugagga ye taliiwo ateereddwa wabula siyinza kiconfirming 100% kugambye enkya nkeera kugumbawo kyo tukimalirize tabedde nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'enkya. So details ezisinga obungi muyinza obutazifuna lunaku lwa leero naye tulina ssuubi nti at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama ffe ayinza okuba ali bwe. Ninako essimu gye nfunyeeko nenzo manye ebyange mmala kutuuka wali nenkakasiza ddala mba sagala bintu bya kulimba mba sagala bintu bya balimba nakolera ku allegation ez'enjawulo. So abasajja mayi buyisaamuko ku ggaali awo naye poliisi obulaba buyisaamuko ku ggaali naye ffe tetutidde naawe era nga bobitegeera. So kati kyekinyinza obbagamba baganda bange katulinde olunaku olw'enkya lukye okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu area ey'enjawulo tusomere okuttaanya ensonga zino ne legal team
tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu tetujja kuvaamu ekyo nkigambiddewo teri kuseguka naawe teri kuseguka okujjawo ng'omusomesa amaze okulabwako however much mbagambye tubadde n'essuubi okuva ndowooza wiiki ewe twali tusuubira mande ewedde naye ne tugumbawo twali tujjangawo buli lunaku waddewo emisoso naye kati twetaaga confirminga mawulire gano bannaye bonna abaagala ebyessimu abayagala ebyaki ali luddawa tubagambye katusooke tukitwalire awo tuline details eziri twagasa kulimba nzomesa ebintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one. That is why mbeera selective n'ebigambo byange. So katusigale ng'emitima gikakkanye tusabe Katonda amawulire gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttaanyaako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kubanga ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive. Nkugambye olunaku lw'enkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul ndoza mande sinabana kubugumya mboge sawa ngemu kasimu ne kayita naye negamba anze byanga tete biba bya bigambo teba bya simu mbali nosoko okudduka yate ku detention center tutuseewo n'abantu baddenga abantu basatu ate ne batuka kasanti omusajja ye afulumye tuli ntach n'abantu abenjawulo kati details zo nezisinga obukulu okonfaminga na buli kimu abagala footage abagala biki byonna n'abagala okonfaminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga bagambye ensonga gye tudiringa nayo y'amateeka ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive alasaga tuwe mulabe waffe chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebiteetaaga kwogera sibyogera then ebyeetaaga okubulya public tujja bigamba public kyemanyi teri kwebaka nze ate osobola nebase naawe kosobola nebase mwene embeera gye tulimu kati kuba kuyiriba naawe kimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bimwetaaga okumanya essawa ebula nnya zokka ndowooza obutudde buke we tuli twagumbye dda tulinga bajaasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nabadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwo ngamye ali pata oli ku live ate abasajja bayinza okuturesinga tebakulya n'ebinusu byo tebakulya n'ebinusu muganda wange so ensonga eyo baganda bange mwenna tugaba tugitambuza olunaku lw'enkya mu ngeri yonna nga gye tusobola so mubeereeko tutambuze ensonga zino mpolampola buli kyemwetaaga okumanya beetaaga kufuluma bijja kufuluma tukyagezaako kutegeera nsonga eno okuva mu angles ez'enjawulo manya ensonga gye tudiringa nayo from day one ebadde very sensitive naye mukama katuyambe so muzikiriza lwaki sibagaliza kawungeezi kalungi kojayire kiwe kyewetaaga okumanya okuva ekojayire twagumbye dda twetaaga gamba nti kiki fe friend tumwagala bweru fe twagumbye dda ate bantu bagambe ate kyekiriwo ate pato ate tuwulira bino wummula Luganda gambye amazima gabaako time yaago yafulumye tannafuluma gambye amazima gabaako time yaago so kyekyo baganda bange mu kitundu mwetuli twagumbye dda zirasalawo naawe kyomu kimanyi mwene omulimu twasalawo guyiwawo so bintu byonna tujja kuba tubibawanga eri unfolding ebisinga is unfolding kati ndo olunaku lw'enkya tujja kuba details in full tufune challenge y'obudde so tujja kuba tuengaginga legal team tujja kuba tuengaginga bakama bange nze mbage sina moral authority ekola statement ezimu council muwadana bonna tujja kuba tubaengaginga balina moral authority eyogera ebintu ebimu nze ebimu sina moral authority ebyogera then n'obukulembeze bwa Kojaire detention center bujja kuba bukola maybe formal statement naye tutuuseewo tune batugamba betusanzeewo nti mukama waffe ayinza okuba taliiwo ng'afulumye naye ebisingawo byonna olunaku lw'enkya tululi wala nabagamba kiba time kati kiwa obudde olunaku lw'enkya luke then ebisinga byonna tujja kuba tubifuna mu bujjuvu bwabyo pato Uganda omuntu wa wansi mukama Katonda musigale ddala abankuumire ndi wano Kojaire tosobola kunsiguukululawo noba weeyita noba lotabayisirwa noba weeyita tosobola kunsiguukulula wano kati ekikubuulira siva wano newoba okunamira paapa siva wano newoba okunamira muzibe ekyo kikubuulirira wano kati oyinza okunsuza ate eri mu mayiro mmeka olugendo lwe tubadde tutindiga buli lunaku atongaye mu musajja ate bagamba afulumya ate biki ongendi ate situukawo gwe musajja gwe so byonna baganda bange muzikirize mbagalize ekiro ekirungi pato Uganda omuntu wa wansi ebisigadde byonna katusigale nga tulinda ze timu nosiriivu tusakunda mbuliri waliwo adangamba eddekoma wati tugende mugambya tusakunda banaye ngamba wano sisogokawo paka nga buli kimu kiri settled so baganda bange
muzikirize mbagaliza akawungeza akalungi balisagamba kwebakanga sibasuliddeyo kadoti kano details zonna muganda waffe waba ali bweru byonna ebyetagisa okumanya tujja bimanya olunaku lw'enkya okuva mu bakama baffe n'okuva mu angles ne channels ez'enjawulo mukama katonda abankuumire. Oyo ye pato nga tutotolera akawonvu n'akakko naye yali yafunamuko ku miswiba emabega kaawo bizibu byagenda ne bimukuba ne bimulya n'akwatibwa naye oluvannyuma balooya baamuyambako n'avaayo. Balooya baamuyambako n'avaayo so kati ye embeera gye tulimu wano. Nyongera okujjukiza bannaffe abakabuzi restaurant balina embuzi ey'omulembe eya supu ensiike enjokye ebyenda ate empozi n'ebirala for delivery ku bessimu eri wansi ku screen yo ate empozi weyagala genda kutuula ali kulya vuga agenda ebwayise oba ninya boda yo genda ebwayise ku bitaala ku kidde nabweru ekyo kigo kye nabweru ku paaka awo wali paaka empya eya taxi gye bakoze eya mwami Semmango ewa parking ezidda kazo nabweru kibwa mu paaka eyo ogenda okusanga Kabuzi restaurant bakuwa embuzi ey'omulembe. Subscribinga batandika ku subscribinga imenanzi nkubuzaako nnyo ate empozi Abibu Nsereko Amos Mukisa n'abalala mwena mbagala nnyo mbere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.